Yo. Ogamba otya? Fit. Muzabibu hitmaker. It wonder. International. Oluyimba lwasaze tululeke tugende maaso simbula embalasi. Oluyimba lwamaanyi abantu balumanyi wonna East Africa worldwide. Nena ulidde nti omunakenya akunoonya. Nakoze eki? Ate wafuna olukusa? Oluyimba twalubbye twalumaze. Twamubisiza amagezi. Akati atasobola kunnoonya kati onnoonya oŋŋambe ki? Nti wafuna lukusa ebintu bye ototya nti oluyimba bajja ddujayo ku YouTube. Luli mu Luganda olwo luli mu Luswahili. Sima singi ningo zake bo baba ni mukulima. Wawulira mutata yagulima. Enyimba kikwata nisozijjayo ku YouTube zebagamba nti mwazibye. Gravity omutuju yasoso kifo esinga. Abanake ante za Gravity mwalimu okuyomba. Naye olwanga Bannakenya basiima. Era bagamba yaman. Balabanga nabongerako by the way. Kuba akayimba kabwako okalaba. Bali bakakuba kati we bakalabanga kasaze Uganda. Nga tukazeemu basanyuka nnyo era ojja weegendereze buli komenti ya Munnakenya nungi. Mugenda kuyigiriza abaana bato bajja nti okubba kwe kutambula kati mu Uganda. Nokopa mubaamu amagezi. Kubeera owulira lyrics zange zakabe zituulamu. Zirayiminga. Creativity erimu yakabi nnyo. Kitegeera kyova oluyimba lwakuba. Kyogamba nze zaasoosa okuddamu oluyimba. Tebaziddamu nange kennyini balina ze baddamu ezange. Nekisinziira okuliyetinza otya oyiza otya so nayiya bulungi nali creative bulungi kyova olaba binyuma. Ki ekireetera omuyimbi okuddamu oluyimba olutali lulwe? Tukitwala art. Jakiyita art yekimpisa artist. Art, any mistake in art is a design. Nzagera kati nyinza obba nakola mistake ey'okopa nate nekigirayo nga design, you understand? So nekikola bulungi ne design nga bulungi oluyimba lwange ne lukuba. So tekiba kukopa, tekiba kibi. Tegeera, yaman. Wamala okuddamu oluyimba nosalako n'enviiri. Wali okyusa identity ng'oti Omunnakenya nti ajja kujja ng'akunoonya. Azino muzabibu looks. Muzabibu bazita muzabibu looks. Wogikuba nogaye kati kanekwekemu omanyi wokuba hiti ate oba olina kwekweka. Ombeera waka sivaayo bannoonya omukuba bansumbuwa omuzabibu. Abasinga ne bagamba nti wetegekera mikolo. Bani enze ebyange mbyogera kubanga n'omukazi wange ali mu kamera era nja bagamba nti bannaye munsondereko wane entebe eganye pipa eganye tetunnaba. Anti mbu owaba mukyalawo Agatha bakugamba oba tasazeeko nviiri tolina kukyala. Ani yabyogera? Agatha? Oluyimba Agatha takola interview. Amawulire gafuluma sebo. Enviiri zino nali ndudde nnyo nazo nali natandika ozikuza 2019. So kati nga zinsumbuwa abakyala abo basobola okugamba. Enviiri okuzeebakira olina oyambala ka neeti kati nali nfuuse mukazi. Okulya nsooka zikwata paafu. Nenga bakankyuseemuko kati ndi free naabako mu mutwe ninga ande wakawalaata. Disebo. Nga kyala katsoke tulindemu tusoke tuzaaleyo kaana tusoke tu. Mwana abandi gasooka muzalamu nga tonakyala. Wagasooka muzalamu nga tebakumanye ewaabwe. Ate bameka ne batata baffe basooka tuzaala ne balyoka bakyala. Segera kati twagala tutambuze olukulu olwo naye ensonga enkulu omukyala mumumanyi senga mbadde mukweka mumumanyi era n'abazadde bakimanyi nti omukulu alina omwana waabwe yani yenze so kati nyina okwesettinga obulungi ne tukiwaamu obudde nekyala nga biri serious kutegeera yaman. Wetwogera sente za federation zafulumye edigenzo aziina waziwuliddeko wazifunyeeko edigenzo? Mbadde sinaba. Obadde mu federation okusookera ddala? Nalimuko. Nina byenengere naye nalimukko. Kyali kyakujjayo? Just twali meeting ezasooka nalimu ne bannyonnyola biki bye bakola nebitegeera kiki ennyina okukola nenkitegeera. So kati ebyaddako nga twali tuyimba buyimbi ate nga oluusi embeera ne shows ejjukira nze ndiko kati olwokubiri nga lunsanga nyina shows
mu kifo ky'okugenda eri nga ngenda ku show zange kati nga nkwasaganya naye nga naliyokko era neawandiikawo kumanya era simanyi ninda ka message sikalaba. Olinga agamba nti abayimba ku federation olwokubiri tebababuukinga. Abakola ki? Olinga agamba nti abayimba ku federation olwokubiri tebalina show tebababuukinga. Bakola dda. Kati Kenzo owulira yagamba nze nasazizaamu ttuwa yange eyaki yagamba nasazizaamu ttuwa yange simanyi eyoba yali ya Canada oba yawa nkole meeting osegeera so bakenzo bakolamu kodda kati naffe tulina osooka okukola ennyo naffe tutukeko webali jogera Uganda jogera copyright gye balwanira tennajja anti kibasegeeza ne basiimbye basikola ki basiriiwo osegeera so nali nyimbayimba naye nga gyendi era akawunti bajagala mwami president wange omulungi kwengenda okwewolera akasente diseti hiti nagikubye njateeka abayimbi abayimba ku federation lwakubiri obagamba ki basigale nga bayimba nonye ebivulu kisinziira ku buli omu alina engeri gyakolamu ekintu kye wabasinga abaliyo bakulu bange bansingakoko mweno industry osegeera kati ekituufu kiri nti sola nnyo bawa nnyo magezi okujjako nze obagoberera ate era ne mbagamba nti bwe kaba kasente tebakampisaako nange neetaaga akaki nanze omuntu neetaaga akaki akasente naffe gye tuli hiti tuziina abantu batumanyi mu bantu tusobola okukola effect yes sente zino ogenda zikozesa ki oba ogenza zeewola business of course ndi musajja mugezigezi mba ngenda kukola mu business yeye olede nyinawo ka business kange ngenda tandika okukola enjala abakyala enakozeewo ka nailo hub nailo clinic biki ntandika okukola kosancha chegeera so kati kibasegeeza mba njongera mu bwongezi nenkuza Tommy's Nail Clinic yaman bagambe byakuwandika proposal manyi okuwandika proposal bye biki Kenzo yagambye okusaba sente owandiika buwandiisi nsobola ofuna mpandiikira proposal kyetaaga ebanga no bagiyita batya nga application ebyo biwanvuye bagaba sente mmeka kisinza kuzoyagala anti bagaba mmeka nze bampeyo akawumbi ziba miliyoni mmeka ziba miliyoni 100 100 nga ziba nyingi bampeyo 100 neterezo natumaliriza wakubye muzabibu abantu balutegedde abali bagamba nti okopa alien obagamba ki alien simukopangako wabula inspiration yange just otegeera inspiration kitegeeza omuntu aku inspiring nga noyingira ki kyokola otegeera nenga okopa simukopa senga nziramu ennyimba nga wazikuba kyebaita okukopa kyovola nazze nenkola omuzabibu ate nagujja Kenya otegeera kibategeeza just yali inspiration yange kati wenatuuka nange nkola kyange era ennyimba zenfulumya zange era ogenda oziraba nga zisoma Tom D otegeera just inspiration yange ate ndi fani we that's it kyekyoka ani anti era omuntu wakubuuza inspiration yo ng'oyingira omuziki kati nyina wendi segede ng'oyingira omuziki yali ani era mugamba nti yali alien skin kibasegeeza kati nyina wendi nyina kwefokasingako segera sina nnyo ate kubeera nnyo eri ansonga nange obudde butono nyina okuyiya ennyimba nyina okupromotinga nyina okukuba shows kuba show weziri segera asaba alina ennyimba oyo sinatuusa hiti zayina segera nyina kukola nnyo sisa kwewanira ku luno oluyimba kuba nange nazikuba ssebo naziinako banga naziinako ebyama tetwasoma kibasegeeza buno obuzannyo bwaffe otegeera just tuba tulina kwongerako bwongezi kyeŋŋamba ne bakyali bange eyo abali mu mawulire mwana mukole ennyimba muve mukola amawulire mwana ffe tuli eno tuyimba bajja babuuza ku stage ennyimba ziriwa nga muwoza nalwanye noono otegeera ffe tulina ennyimba nze nyina ennyimba nkuba kati awo nkubye ennyimba otegeera butono nnyo naye nyina ennyimba kaninga 18 music muyina